Amina. Gamba neighbor oli smart. Mukama ngo mwambalidde. Hallelujah. Waliwo olumu neighbor yangamba nti nze. Soka nentunula mimira nengamba Yesu olabwe nkusabulidde olwaleero. Ogeza n'ogaana okunkolera. Amina. Amina. Kati namwe mbalaba Mukama musabulidde. Amina. Mwebale kunyuma bannange. Mwebale kunyuma. Weewaawo. Amina. Nange musabulidde. Ageza n'agaana okukola. Nja mujjukiza mugambo ojjukira olunaku olwo. Nga natawaana. Nengolola. Amina. Mukasera kano njagala okwaniriza ku balina ku bujulizi. Naye ng'olina ku bujulizi. Wiiki gye tubaddemu ebadde ya byamagero. Jangu ojulire Mukama. Weewaawo nga n'abalina specials mweteekateeka ab'obujulizi olumaliriza nga muyingirawo. Amina. Those that have to testify about the goodness of God, I welcome you. Bana mbakubyeko mu ngalo nga bajja abalina obujulizi. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Amen. Neebaza Mukama olw'okuba atusobosezza okujja mu nnyumba ya Mukama amakya ga leero. I thank God for enabling us to come into his house this morning. Ekitiibwa n'ettendo tukimuwe. All the glory belongs to Njagala him. okujulira Mukama byankoledde mu weeki eno. I want to testify what the Lord has done for me this week. Wiiki eno mpise mu kusoomoozebwa lwali lwa Sande. From Sunday I've gone through challenges. Layton yali wano ng'azannya naye yali mulwadde. Layton was here acting but she was sick. Naye munnaye paati ye n'evaayo munnaye Katonda bw'atyo bw'abikola. Amen. Era olwamala okuweereza yagenda ku mukeeka ne yeebaka. After ministering she went and slept there. Yali alina omuliro mungi. She had high fever. Kati nalowooza bwe nagenda ne tufuna eddagala mu ddwaliro. So we went and got some drugs. N'amira. She took. Naye twasula tutunula ng'omuliro gugaanye okukka. But the fever was still high throughout the night. Manyi sitaani alina effujjo. You know the devil has Kati to ku Mande balina okukola ebibuuzo. On Monday they had to do exams. Naye teyasobola kuba teyali bulungi. But she was not able because she wasn't okay. N'olwokubiri. Even Tuesday. N'olwokusatu. Even Wednesday. Okumanya sitaani alina effujjo. The devil is so stubborn. N'abaali abalamu ababiri nabo ne balwala. Even the two that were healthy, they were also sick. Bonna ne babeera awo. And they were also Bwentunula there. kw'oli bwentunula kw'olo I look at this eddagala one, I look bw'ona at eddagala. I gave them all Naye medication. Mukama mwesigwa. But the Lord is trustworthy. Omanyi okukkiriza bw'oba nakwo. If you have faith, Buli kimu osobola okkiwangula. you can overcome everything. Omanyi abaana basatu bonna nga bali awo. 3 children when they're all sick. Oteekako oli ekiwero temperature eri waggulu oli. All of them having high fever. Naye bali mu bubuuzo. And they're in exams. Naye neebaza Mukama olwaleero balamu era But I thank God today that they are Ekitiibwa okay. n'ettendo nkimudde. I give him all the glory and honor. Mukama abawe omukisa. Amen. May the God bless you. Amina. Bale tukubeko mu ngalo. Amen. Omanyi ekitegeeza okubeera n'abaana basatu. Bw'otunula kwono, bw'otunula kwono, bw'otunula kw'oli. Bamaama nze mbagirako engule. Nze nnina omu. Naye bw'alwala n'okoza engoye kunnema. Haleluya. Nentuulaawo nga binsobedde. Olumu neebuuza ngamba naye Mukama ffe abaatuzaala baakikolanga batya? Nze nga binsusseeko. Amiina. Mukama tumuwe ekitiibwa bannange atujjanjaba. Nyongera okwaniriza ab'obujulizi. Tukubireko antigeni mu ngalo. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. I just want to glorify God. Njagala kugulumiza Mukama. For his goodness and mercy. Ku lw'obulungi bwe n'ekusaasira. And for the gift of life. N'ekirabo eky'obulamu. Like 2 weeks back. Weeks 2 emabega. I've not been well. Sibadde bulungi. I'm still weak. Nkyali munafu. But I want to thank God because I'm here. Naye njagala okubaza Mukama kuba ndi wano. I've been getting treatment. Badde nfuna obujjanjabi. But I think it was an attack. Nekyaleka kwali kulumbibwa. Yes. I couldn't respond with that treatment. Nga sobola eddagala teriyinza kukola. And for sure I was getting good treatment from ate my nga nali good nfuna doctor.
eddagala eddungi okuva eri omusawo wange. But what I know, it was the devil to piss me off. Nekyemanyi yali mulaba ng'ayagala kunnyiiza. But I want to thank God Kanjagala okwebaza Mukama that today at least I'm here. kubanga olwaleero ndi I wano. want to thank God for my life Njagala okumwebaza ku lw'obulamu and bwange the life of my children. n'obulamu bw'abaana bange. Church, I want to glorify God. Njagala ogulumiza Mukama God has done it again. nti neera azzeemu n'akikola. Mukama era akikoledde He ddala. has done it again and again. I want to thank God for my children. Njagala okwebaza Mukama ku lw'abaana God bange. gave me 2 children. Mukama yampa abaana babiri. But they are my mother of all nations. Naye ndi maama w'amawanga gonna. I want to glorify God. Njagala okwebaza Mukama. In September last year, Mu Gwomwenda omwaka oguyise we applied for Sharif to travel to Australia. twakola application ya mutabani wange okutambula ogenda Australia. Basinga mumanya nga Saalongo. So they know him as Salongo. Tata wa Janet. Janet is dad. He's my firstborn. Ye mutabani wange asooka. This is April. Guno In gwakuna naye mu Gwokusatu. mid-March, Mu Gwokusatu awo wakati we got his visa. twafuna visa ye. We thank God for that. Twebaza Mukama olw'ekyo. It wasn't the end. Si ye yali enkomerero. We started the process. Ne tutandika ku bintu. When you get a visa, Bw'ofuna visa don't think it's the end of everything. tolowooza nti ye enkomerero ya buli kimu. I just want to assure you, I may say that it's just a beginning. Njaga okukakasa of nti the ebeera journey. just ntandikwa ey'olugendo. But the main point is, Naye ng'ekinyusa ekikulu kiri nti I just wanted to glorify God. njagala ogulumiza Mukama. God has been faithful Mukama abadde mwesigwa in all this struggle. mu kusoomozebwa kuno kwonna. For sure, He has been God. Abadde Katonda. I've seen the hand of God. Ndabye omukono gwa Mukama. God provided a ticket, Mukama yatuwa tiketi which was very, very expensive. eyali ey'ebbeeyi ennyo Almost like 8 million. nga ya miliyoni nga 8. Just the ticket only. Tiketi yokka. Then from there, Okuva awo we continued with the journey again. twongerayo n'olugendo nate. When was that? Peshe, when did we go to the airport? Wednesday. So on Wednesday, Kati ku Lwokusatu we managed to go to the airport twasobola ogenda ku airport to escort him. okumuwerekera. We were a good team Ne with my tumuwerekera family of Konge. ne family yange ye. Banange nafuna family. I got a family. We were so happy. Twali basanyufu nnyo. Banange, normally when my children are traveling, Abanange baba batambula. I don't hold the tears Sireka maziga sigakwatirira because they are my best friends. kubanga mikwano gyange. They are my friends I share too. Mikwano gyange bengabana nabo. Actually, I have so many friends, Nina mikwano mingi but they are my best. Let me say they are my immediate. naye be basookerako. Then also mommy. Then also you. Kati nammwe. Temunchawa. Don't hate me. Yeah. So I was so happy. Nali musanyufu. I had a team with my daughters. Nalina ttiimu ne bawala We bange. really enjoyed the airport. Tunyumirwa ku I airport. couldn't expose the photos Nga siyinza kusumulula because of bifaananyi the pressure I've been having. olwa pressure gye mbadde nayo. Naye ngenda baterayo ebifaananyi mujja kulaba. Naye I will put them there. Pressure nga yeekola obuntuntu. Kose nga abaana baataapinga, you know. Amiina. But we want to glorify God Njaga ogulumiza Mukama because He has done it. kubanga akikoze. And He has done it again. Akikoze neera. Mbadde nkyali awo. I was still there. Omanyi nga obibeerako. He was the one traveling. Ye yali atambula. But as if I was the one traveling. Just imagine. Naye nali nga nze atambula. Otuuse wa? Where are you? Otuuse wa? Where are you? Biri bitya? How is it? Banange, the devil is a liar. Naye omusitaani mulimba. I last got a message at night. Actually, it was, I think, in the morning. Kubaza ali 8 gwa kiro. Nafuna obubaka ku saa 8. He told me that, Mommy, I've reached Addis Ababa. Nga ngamba nti ntuuse Addis Ababa That is in Ethiopia. mu Ethiopia. Negamba era kale.
And I was at least, naye era wakyaliwo wali awawakanirwa. but they're still there. So from there I rested. Kuva awo ne mpummulamu. Remember I wasn't well. Saali bulungi jjukira. But as a mother, still the pressure. N'omanyi era nga maama pressure Adding on with the sickness which I've been having. Gattaako endwadde ze mbadde nnina. Gamba nga ndi eyo. Nga ndi byange. Naye nga ndiggumidde. From there, during the day, So okuva awo, in the morning again on Friday, on Crockton, guess what? Ampeereza a message. Teeba, she sent me a message. Angamba mami ennyonyi egenda mu Australia endese. And he said the airplane to Australia has left me. Awo ne nzirika. And I fainted. Ate nga nali nafudde dda. Jjukira nga nazirika dda. You people, let me tell you. Kambagambe, Omuzadde, a parent, will never rest. tawummula. Leave alone omuzadde omusajja. Va kuona omuzadde But you omusajja. know a parent, a mother. Naye maama. Mommy, I want to thank you so much. I want to thank mommy so much. Before I go any further with daddy, Nga sinaagenda wala wonna. they were by my side. Babaddewo ku ludda They lwange. would console me. Nga bambudaabuda. Even I couldn't allow Mama Kose to know what was going Nga on. saagaana kuganya mama Kosi kumanya kigenda mu maaso. It was too much. Kubanga kyali kiyitirivu. They were calling me, telling me, you have to pay again. Nga bankubira bangamba olina okusasula nate era. Paying not 1,000, not 10,000, not Tokusasula mutwalo 100, gumu oba mitwalo 10. but again millions of money. Naye era obukadde bw'ensimbi. I said, God, you a liar. Ne ŋŋamba Steve. I mean, oh, sorry. It's just the excitement. I said, the devil, you a Ne liar. ŋŋamba Sitaani oli mulimba. How can this happen? Kino kiyinza kitya okubaawo? When he has already passed the airport, it's Nga not amaze even his okuyita first ku time to airport. travel. Nga si gwe mulundi gwe This ogusooka guy n'okutambula. traveled to Kuwait. Yagenda kwe Kuwait. He went to Bahrain. N'agenda kwe Bahrain. He has been traveling. Abadde atambula. He's sharp. Kati mugezigezi. Even Raymond, who is in Canada, who traveled for the first time, reached well. Nga ne Raymond yatambula omulundi gwe ogusooka How yatuuka comes bulungi. this? The guy was crying. Kati omu yali eyo ng'akaaba. But I want to assure God, this time round I didn't cry. Naye njagala okukakasa Mukama ku nno saakaaba. Immediately I called Mommy. Nakubirawo mami essimu. Mommy said, what? Mami n'agamba ekiki? But always when you are going through a scandal, Naye omanyi oba oyita mu kulumbaganyiza. you need someone who is strong by your side. Weetaaga omuntu ow'amaanyi ku ludda lwo. Mommy and Daddy were there for me. Mami ne Daddy babaddewo ku lwange. They have traveled. Batambudde. You people get good friends. Mufune ku mikwano emirungi. Get good friends. Mufune ku mikwano emirungi. Who knows things? Abamanyi ebintu. Mommy and Daddy traveled to me, reached me. Mami ne Daddy ne batambula ne bantuukako. They told me, no. They have to do this and this. Ne bangamba balina okukola Try kino to na call here kino. and there. Gezaako okuba wano Call the n'owali. first company. Kuba kampani esooka. But I wasn't myself. Naye nga si yenze. I continued even taking tablets like Ne nothing. nnyongera okumira eddagala Because I was not even healing. nga n'okuwona ndaba siwona. I couldn't even wake up to cook porridge. Yadde okufumba obuugi nga siyinza. The guy was at the airport. Nga mutabani wange ali ku airport. The bag had already reached Nga Australia. ye ensawo yatuuse dda Australia. Just guess. Naye teeba. But God is a good God. Katonda ye Katonda omulungi. God is a loving God. Katonda ye Katonda atwagala. In such a condition, Mu mbeera bw'etyo, when you still say God, ng'okyagamba nti you Mukama, promised me wansuubiza these are your kids bano baana bo, and I'm your kid too. nange ndi mwana wo. Make a way where there's no way. Kuba watali kubo. This time round, Raymond didn't want to talk. Ku luno Raymond nga tayagala kwogera. He couldn't talk to me. Nga tayinza kwogera nange. He had already told me that, Mommy, get an ambulance and go to the Nga hospital. yamaze dde okungamba gwe funa ambulance bakutwale mu ddwaliro. I told him I'm not in that condition, Ne mugamba siri mu mbeera eyo which really needs the what? eyeetaaga An ambulance. ambulance. For sure, we were with the patient. Twalina peshe. He told me, Mommy, first rush to the hospital. Nanga nsooka odduke mu They ddwaliro. put you on a drip. Basooke bakuteekako ku drip. I told him I'm going to take water. Ne ngamba nja kunywa amazzi gano I'm not going to gensabidde. be put on a drip. Sijja kugenda ku drip. I want to assure you, Naye njagala obbakakasa. God can work even at the last hour. Katonda akolera ddala ne ku ssaawa esembayo.
God is faithful. Katonda mwesigwa. Mommy continued praying. Mami neyongera okusaba. I couldn't say that I prayed much Sijagamba nti nasaba nnyo because I was weak. kuba nali munafu. That's why normally they tell us, try to pray. Ensonga lwaki batugamba gezaako There is a okusaba. condition which can come your way. Waliwo embeera eyinza okujja mu When maaso you go don't have even energy nga to tolina pray. yadde amaanyi ogamba But nti those Yesu prayers nyamba. which you made Naye nga zino essala z'obadde ng'osaba can strengthen you. ne zikuzzaamuko ku maanyi. We continued from there. Ne tweyongerayo kuvaawo. I was on phone. Ndi ku ssimu. Mommy was on phone. Mami ali ku ssimu. Daddy was on phone. Daddy ali ku ssimu. Raymond was not on phone. Ye Raymond nga taliiko. He didn't want, like, I can't say that he didn't want to know. Sijagamba nti ayagala But you kumanya. know, he's the initiator. Naye yabitandika He's byonna. our investor. Yatutaddemu Now ensimbi. everything is what? Kati ate buli Messed kimu up. kiri mu kugwa. We have to start afresh, you Kati nga people. tulina kuddayo buto. A devil is a liar. Mulimba. Ate tumuswaziza. And we are shaming him. I don't know how they did it. Simanyi butya bwe I bakikola. can't even explain. Siyinza na kunnyonnyola. They did whatever they did. Ne bakola byonna bye bakola. God did his part. Katonda naye n'akola sayidi ye. He enabled them N'abasobozesa. from Toronto to Kampala. Okuva e Toronto okudda e Kampala. Raymond's friends all raised up. Raymond's friends. Those who are in Mikwano gya Uganda. Raymond abali Uganda ne bayimuka. They said, Mommy, relax. Ne bagamba nti kaakana Let's see what to do. tulina kye tugenda okukola. We got another ticket Ne tufuna tiketi endala from Addis Ababa okuva mu Disabab to Abu Dhabi. okutuuka Abu Dhabi. Yesterday, let's talk to him Ejjo nakomye okwogera when he naye was in Abu Dhabi. ng'ali Abu Dhabi. But this morning, Naye ku makya ga leero I said I have to get a message before I go to church. mugambye nze nina okufuna obubaka nga I sinagenda mu was doing kkanisa. nothing. Badde sirina kyenkola. Actually, Special who prepared breakfast for me. Pesha yateeseteese n'ekyenkya But I was doing nothing. nga I was sirina just seated. kyenkola ndi awo nebase I was just seated. nga ntudde. I tried to call Raymond. Ngezaako okubira ku Raymond Raymond was offline. He was nga ye sleeping. taliiko. I said, this is what Ne now? ngamba naye kati bino bye biki? I said, let me sit. Ne ngamba kantuule. Even if I go when I go to church, when the service is about to finish, Oba nagenda ku kkanisa nga saavisi enaatera okuggwa. no problem, but I Tewali want a buzibu. testimony, Ne God. neetaaga obujulizi Mukama. Even Mama Kosa didn't know what I was going Ne through. mama Kosi badde tamanyi kiki kyempitamu. But Kosa would ask me, Naye nga Kosi ambuuza. has Salongo reached safely? Saalongo yatuuse bulungi? I said, look at her. Ne mugamba kati tunuulire She's ono. wounding me again. But I would say, yeah, Ne he's mugamba still on the way. akyali mu kkubo. Now he has delayed. Ng'aluddewo. I was like, you hear her Nga again. ndakati She has wulira ono pierced nateera. me again. Atandise ate okunfumita. But you know, she was concerned. Naye ate abadde afaayo. I want to thank God. Njagala okwebaza Mukama. In few minutes, Mu ddakiika ntonotono he sent me a message. n'ampeereza obubaka. You know, like I would be in the bedroom. Omanyi mbadde mu kisenge. Then the phone is charging from the sitting Essimu room. ng'eri awo mu ddiiro Whenever ekyagimba. I would hear the message, Kati nga buli wampulira aka message. as if Janet also knew what was going on. Janati naye ng'alinga amanyi ki ekigenda She mu would say, maaso. Mommy, Jaja, come and hear from Daddy. Jjajja jangu owuliriza taata. But she didn't do anything. Naye ng'abadde talina kyamanyi. I want to assure you, Njagala obbakakasa. when I read the message, Bwe nasomye obubaka he told me nga ŋŋamba I'm already here at the Melbourne. Melbourne is the airport of Australia. Bannaaye Now, ng'atuuse. I'm even claiming my luggage. Ndi wano ndi mu kubuuza na migugu gyange. Even my luggage has already reached. N'emigugu gyange gyatuuse dda. But I'm going to the hotel. Naye ndigenda mu hotel. They told me that they will bring them to the Bangambye hotel. bagenda kuguleeta People want to hotel. glorify Naye njagala God. okuwa Mukama God is so ekitiibwa. faithful. Katonda mwesigwa nnyo. God has been good to me. Abadde mulungi. He's good to you. He's Abadde good mulungi to gy'oli. everybody. Mulungi eri buli muntu When you yenna. trust God, Weesiga Mukama. God can make things happen. Asobola okuleeta ebintu God okutuuka. can make a way where there's Mukama no asobola way. okukuba ekkuba watali kkubo. Continue loving God. Weeyongere okwagala Mukama. Kkiriza awatakirizikika. Have faith where there is no faith. Ne kusawa esembayo Even at the kkiriza. last moment. Nga nzizeeko emabega katono, Micah story. Kati nga nzizeeko emabega katono awo.
The father of these kids taata w'abaana bano left me a long time ago. yandeka ebbanga ppanvu, He even sold me in the house yantundira ne mu nnyumba where we were staying we at twali Boston. tubeera. Raymond was in P6. Nga Raymond ali mu kyamukaaga, I continued with the journey. ne neeyongera n'olugendo. I jumped off. I said, I will not get any man to come and play around Ne nga on sijja me. kufuna musajja mulala kujja kunzannyirako. I continued plaiting hair. Ne nnyongera okusiba enviiri, I continued plaiting hair. ne nnyongera okusiba enviiri, I continued struggling. ne nnyongera okubonaabona, I prayed. ne nsaba, I continued praying. ne nnyongera okusaba, I trusted ne God neesiga Mukama as I have never before. nga bwe nali seesigangako. I said, God, Ne ngamba Mukama, if I'm to die, bwe mba wakufa let me die in you. kanfiire mu ggwe, If I'm to get spoiled, oba ndi let me wakwonooneka get spoiled in you. kanyonoonerekere mu ggwe. Abooluganda omukyala ali eyo Brethren, that you're there ng'oyogeza birime. and you're just talking The anyhow. fact of my kids left me. Yeewo nnyo. Ng'obyogera bw'otyo. Talking just like that. I'm not bragging, Siri mu kweraga, but I'm just telling naye you. ndi okugamba. Yimirira. Stand. The God who blesses men, Katonda awa abantu omukisa, he blesses the women. era more. awa n'abakyala omukisa. God has done me good. Mukama nkoze obulungi. I don't have too much money, Sina sente nnyingi, but at least I feel naye era mpulira there's peace in me. nti waliwo emirembe Because I mu nze. said, God, Kuba nagamba Mukama when I was still in that struggle ng'akyali mu kubonaabona of okwo, being left by the husband, okw'okulekebwa I n'omwami, said, God, nagamba Mukama, if you do my kids well, bw'onookola obulungi abaana I bange, will serve you pakalas. nja kuweereza lubeerera. Abooluganda kambabuuze. Let me ask you a Mukama question. bw'akola obulungi obwenkanidde awo, If God does you such good, oyinza musasula ki? how would you pay him? Nze waliwo abantu mama bayamba. There are people that Mama helps, N'owulira nga boogera ebitakwatagana. and you hear them talking things that are not even Just a matching. human being like mama. Omuntu obuntu nga mami. N'olaba ng'omuntu tasobola kukola ate nga mama ky'ayagala kiri kimu. And what Mama wants is just one. Come to church. Jangu mu kkanisa. Just to win souls for God. Jangu owangule ku He's myoyo not gya asking for Mukama. envelopes. Tali kusaba He's not mabaasa. asking you for money. Tali kusaba He's ssente. not asking you for what. Tali kusaba oba ki. Just she want your presence only. Ayagala kubeerawo okwo. Ate n'obeera ng'oyogera ebitakwatagana. And you talk things that are not matching. And to make matters worse, At'okubiriza those ebintu. words come back to her. Ebintu ebyo ne bikomawo Those gy'ali. words come back to me. Ebintu ebyo ne bikomawo gye. They are forcing us to go to that church. Batuka kugenda mu kkanisa. God has not showed me that church. Mukama nze tanaakundagako kanisa. Yet when they give you help, naye bwe bakuwa obuyambi, God allows you to get that money. Katonda yakukkiriza ofune ssente ezo. Nkubyewo awo nnyo. Awo nkubirawo ddala. Omanyi muli bawumite. Nkubyewo awo nnyo. Eh, Kale muntwale ku media, I don't care. Amen. When she pays school fees for your kids, Wasasulira abaana bo fees, togaana. you don't refuse. Bwakusasulira rent, When he pays rent for you, togaana. you don't refuse. Mukama teyandaga. God hasn't showed me. They are bribing us to go to their Nti church. bali mu kutuwanguza ogenda mu My dear, who kkanisa. told you? Ani yagamba? Let's believe God. Bana katukiriza Fe Mukama. abamutegedde. Those that have Fe understood abategedde him. Katonda. Those that have understood Tokaka God. muntu. You don't force Bino someone. byonna byolaba Katonda All yabikola. things that you think God is doing. It's there. only God who can make things happen. Katonda ekayinza okuleeta ebintu okubeerawo. You see me here, me I come from a Onda prominent wano. family. A prominent family. Nva mu maka agamaanyi. A prominent family. A royal Maka family. agamaanyi. I Royal have even, family. yes, I have even my sister in Europe. Nina ne baganda bange abali mu Europe. We have relatives who are prominent. Tulina Mukitegedde? ab'enganda ab'amaanyi. Abalinawo. Like they But have. nobody want to know. Naye teri ayagala Until kumanya. when nga Mukama akoze ki? Akutteko. Until God Hallelujah. holds you. Amen. Abooluganda sigenda genda mu bingi. I won't go far. Kubanga bwe ntandika okwogera Because if simala. I begin to talk, Kubanga I won't obulungi bwa able to. Mukama bunene. Because the goodness of Ate God nga is too akyayongera much. okukola. And he's still doing Mukama more. abampeera omukisa. May the Lord Auntie bless Jane. Mwebale you. tusabira. Auntie Jane. Ababadde Thank us. batubeererawo. Mami, Auntie thank you Jane. so much. Auntie Jane, before you go, Nga tonabagenda. you have a story with God, Olina olugero oluna Mukama. and God knows how you love Him. Era Katonda akimanyi butya bw'omwagala. And just know that God will hold your hand. Era manya nti Mukama ajja kukwata omukono gwo.
And as I told you, era nga bwe nagamba remember when Raymond was going, jjukira I Raymond bwe told yali you, agenda nakugamba your boys will lift you. nti Your boy ajja will hold kukwemesa, your hand. ajja kukwata ku mukono gwo And as we were speaking, era nga babadde I want to ayogera tell these people one thing. njagala kugamba abantu bano ekintu kimu The person is talking about, omuntu gwayogerako Sharif, sharifu is a Muslim. musiraamu He's a Muslim. musiraamu But naye he came to me, Angel, remember. yajja He came gyendi to me. yajja gyendi He was so broken. ng'aweddemu amaanyi He was so broken. ng'aweddemu He amaanyi came to me. n'ajja gyendi But he believed in our God. naye akkiriza mu katonda waffe And I told him, ne mugamba if things didn't work yesterday, ebintu ebyo tebyakoze this jjo time, mukulu nno our God, katonda the waffe God of your mother, katonda wa is mama going wo to change everything. ajja kukyusa buli You kimu people don't want to pray. mwe temwagala You don't kusaba want to come to temwagala church. kujja ku church Today you come, leero ojja tomorrow you don't want to enkya come. toyagala. Let me tell you, leka nkugambe with God, awali if you katonda are not consistent, bw'oba you tolemerako will not get anything. tojja kubaako kyofuna This woman has been ono consistent omukyala abadde alemerako in everything. mu buli kimu She know where she's coming amanyi from. wa gy'ava I know where she used to struggle to go to court. amanyi bwe yabonaabona Can you imagine your husband taking you to court for land? bawe okutwala mu kooti olw'ettaka She was taken to court n'atwalibwa by the father of the children naye taata w'abaana because of the house. olw'ennyumba She went through it. I was there. n'abiyitamu byonna nga wendi I was there. naliwo She will go to court today, Agenda to go to court tomorrow. buli Every enkya. time she will be in court Buli issue. kaseera ng'ali mu Until she court. said, you know what? Paka Let me yagamba, forget about this. I don't want that house. Yeesonyiwe ennyumba Let it kanjiveko katibeere And let me tell you, naye kambagambe God gave him a land. katonda yamuwa God ettaka gave her a land. katonda yamuwa God ettaka gave her houses. Namuwa There are ennyumba. people renting in her eri houses. abantu abapangisa mu nnyumba ze And you don't want to be consistent. nga bwe tagala You pray kulemerako today. osaba Tomorrow you leero don't want to pray. You read the Bible today. Tomorrow you don't want to read. And you want God to do big miracle. You are dreaming. You are dreaming. oloota God does not work like that. takola bw'atyo If you are not consistent oba tolemerako in prayer, mu in kusaba everything, mu buli kimu forget about God. weerabire katonda This lady is a testimony. ono bujulizi She's a testimony. And tomorrow bujulizi people will say what? She's going to Chenyanja. anti ekyanga mugamba nti agenze mu kyennyanja Hey, because they don't know her story. kubanga temumanyi You lugero don't look at people, you don't know people's story, how Mutunuulira far they've abantu, come with temumanyi wa God. gye bavudde You don't know ne Mukama. how far they've come with temumanyi wa God. gye bavudde Let me ask you one question. naye kankubuuzeyo From ekibuuzo the time you were born okuva mu kaseera we till wazaalibwa today, mpaka you have leero been looking for money. obadde onoonya Have ssente money changed you? ssente zakukyusizza Have money changed you? ssente zikukyusizza One day only olunaku lumu lukka to sacrifice in a week to okusaddaaka mu come for wiiki prayer. ojja okusaba You are getting tired, n'okoowa but you want God to give you a car. nayaga mukama You akuwe want God to emmotoka. give you a house. oyagala kuwa You ennyumba are dreaming. oloota You are dreaming. oloota God bless you. mukama akuwe Mami, omukisa. thank you so much. Daddy, thank you so much. Tali we bali. Buli muntu yenna mu church mukwebaza. Thank you, everyone. Oyinza okuba ng'obadde osaba You may naye be nze praying, mbadde ntapinga. but I've been Oluusi nga tapping. mwebuuza lwaki anti gye ntajja lwakubiri lwaki tajja ku Why Friday. is she not coming on Tuesday Omwezi and gwa Friday? April tegumbeeredde mwangu. But April has not been good. Ng'obugonvu we buli nga Yeah, ntambula big wano na valleys, wali walk nga here and noonya there, ssente looking for nga money, tunoonya mpapula. looking for Leero wali papers. ekigambo nti paperwork olemwa. Amina. But I want to thank God so much Njaga kwebaza for you Mukama, people. olw'abantu. Muddemu amaanyi. Have Bw'oba olina ensonga yonna gy'oyagala Mukama any akukolere, issue that you want beera God to do for you, n'okukkiriza. have faith. Eyinza okuba nga tefaanana nga It may yange, not be like naye era mine, Mukama naawe ajja but kukukolera. still God will work for you. Katonda agenda kukoleramu ekyo The ky'okola Lord ki. will do. God bless you so much. Kama bawenye I omukisa. love you. Amen, amen. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on. Come on, everybody. Man, I celebrate Jesus for the good things that he has done. Mukubireko mu ngalo obujulizi obwo. Hey! Bannaye twogera obusiringa musaayi gwa Yesu bunywerere ddala. Amiina. Amen. Amen. Omanyi ekigambo okukkiriza
Ennaku zino waliwo enjogera egamba nti simanyi gumite oyo abeera solid nnyo. Haleluya. Nga tatya mbeera yonna, si bwe kiri. Kati naffe mu kukkiriza olina kubeera gumite. Kakibeeki olemerako. Amiina. N'ogamba nti Mukama kino kirina okubeera kuba nkimanyi ggwe Katonda akola ebitakola ki? Ebitakoleka, ebitasoboka. Is the God of impossibilities. Hallelujah. So right now awataliko ono nabudde njagala okwaniza abalala mwena saagala mujje nga mwena special musigale mujja zimpa Sunday jja just njagala Sunday school yokka mu dakiika 10 tugende mu kusinza. Hallelujah. I want to welcome Sunday school. Come and present.